Wewe nnyo nava. Bakuwenda. Ogambe watidde. Kale dakika emu kati. Wili Kikugumya. Kiki ekikugumya? Kiki ekigenda okukugumya? Kiki ekigenda ati otidde nzikiriza? Tufuneyo wayita ndowooza jjeko wano abawe ku byokunywa. Kati yimirira wali. Enjala ebaluma. Bw'oba oyimiridde awo totutunuulira. Kubanga nze abantu abali agenda kuyimbira bantu. Asobola okuyimbira ng'atunudde eri ate 1000. Kakati nze njagala atunulire, tobatunuulira bano bootidde. Tobatunuulira. Kubanga ebiseera ebisinga ffe tuyimba ku stage nga tutunulidde na muntu. Omuntu ayinza kugamba nti mbadde naawe naye nga tulina mulabako. Ng'ate ogobadde oyimbira. Tandika oyimba oluyimba. Kati twagala ddoboozi lyo. Kale zibirira. Oba ffe tuzibirire gw'oyimbe. Yambala shades zizo. Otandike. Ne bw'osaba eyo ne tujja gikuwa. Otandika obwavu bulwa. Eddoboozi olimbe bulungi nnyo. Totya abantu ogenda okuyimbira. Mwana muwala ai nkwata ai kwagala nnyo ai shini style ai. Wewe bali nnyo ssebo. Olimba olwoyimbye mbadde njagala ofune ku chance olimba ku lulimba olulala. Kubanga eddoboozi lyo lyagala kyamulala. Naye terivaayo bulungi. Yimba ku kintu ekirala ng'oyimba eddoboozi livaayo bulungi. Bwe kiba kisoboka. Naddala kyageza kutegeeza olinayo ku luyimba sitayiro nga si yeeyo. Lw'osobola okugezaako okuyimba kwa tuuliyeko tulabe. Okay, tugezeeko tulabe. Magino nani nkwagadde buyende naye ensonga lwaki nkugamba. Naye kati gojja kuba ekibo. Aha. Era ojjako njagala taata. Okay. Lumu twali twebase. Byonna byomenye byava mu kino. Byonna byomenye bye twafuuka byava mu kino era bituluma okuba nti ate tusuula ate ekintu ekyatubeezaawo ekyatulabisa ensi. Kyetuva tuyita bano abato bajje. Wakiri walabikayo Mayinja omulala, walabikayo Kasa omulala, walabikayo Misaaki omulala, walabikayo ate nga ffe tulina okubeetendekera. N'olwekyo miziki akyakola kubanga bonna byetuuseko yabeetuusizzaako. Ne lwaki mbawo ettima ate obutayigiriza balala. Kino mukikola lw'okuba nti mukaddiye munoonya replacement oba? No, si lwakuba nti tukaddiye. Nakugambye nti muziki alinga essomero. Si bwe kiri kubanga audience bw'eba ekuze era tusigalawo nga bwe byombi bituufu. Ekuze ate ekyokubiri. N'abato bajja naye abato bwe twagala mu band music bo twaba traininga waffe twafuna omukisa bamaria mudagire batutendekako bakayimbira batraininga ne leero wabadde tuwajjalo training eyo ne twagala tukuba battima katugende nga tukiyigiriza abaana bano okugambye nti tubayisiza leero mu audition bwe tubajja mu audition tubatwala practice bwe tubajja mu practice tubatwala mu